them like animals. Minisita Bright Lwamirama alambudde faamu y'e Kasolwe Bulago era agamba nti bingi byazudde ku faamu zonna zalambudde era ensonga ezimu zeetaaga okukolebwako mu bwangu. Minisita akizudde nti ababbi b'ettaka tebannassa mukono nga ne ku luno asanze ettaka lya faamu eno bongedde okulibba abantu be bagamba nti banene mu gavumenti. Kubanga ettaka lino gavumenti yalifuna ku liizi. Kati abantu wa liizi bali mu kooti n'abantu ababba ettaka lino. Guno si gwe mulundi ogusoose minisita okulambula faamu zino nga gye buvuddeko waliwo abantu abaakwatibwa lwa kusaalimbira ku ttaka lya Stock Farm enjeru wabula ne bateebwa ku biragiro ebyava oba oliawo eri abamusinga. There's some encroachment, there are some houses, there are some schools, the soldiers. It's Katogo, really. We have taken some of these to court. Some of them have been arrested. And there are some who have constructed houses in the middle of the ranch, in the middle of the farm. Lwamirama agamba nti bagenda kussa ssente nnyingi mu faamu eno nga ze batadde mu faamu endala olw'enkaayana z'ettaka eziriyo. Tusuubira bwe tunaabaza omubuyo gw'ettaka wano gw'ombuuzizako ne tufuna obwannannyini wano tugenda kulonsa omugosawo bulungi. Tutwala omukisa guno abantu omukisa guno okutegeeza central government nti ejja yingire mu nsonga ezimu ez'ettaka mu njeru muno kubanga ettaka ekibba ttaka kyo kitabuse mu njeru bingi nnyo ebitali kutambula bulungi lwa ttaka. Government projects ezimu teziri kutambula lwa ttaka. Jonathan Nkuhe ssentebe wa faamu za gavumenti agamba nti faamu eno tekyakola bulungi olwa ssente ntono. Kati basazeewo bagifuula ey'embizzi zokka kubanga bakizuula nti akatale k'embizzi weekali era essaawa eno Uganda evuganya ne South Africa. But in terms of consuming pork, we are number one. And we consume all of it, nothing gets exported. So I'm sure each of you have been to pork joints. They are everywhere. Mu kaseera kano embizzi tezitundibwa bweru wa ggwanga nga guno bagulabanga omukisa ogw'okuzza faamu eno engulu. Essaawa eno ettaka terimanyiddwa bugazi bwalyo era ng'ababbi abapya bazze n'amaanyi nga kati batuuse ne mu masekkati ga faamu eno ate ng'ababba ettaka bakozi ba gavumenti era nga kigambibwa nti bakolagana n'abakozi aba faamu eno. Well, you see, the encroachers come in all sorts of ways. Some are even government officials. Some are even staff working with the encroachers. But without, we try to find out who they are. Essa Nakajubi nga yakulira eddundiro ly'embizzi agamba nti bateekateeka okukyusa faamu eno nga bw'eneeba ewedde ejja kuba nga yesinga obunene mu East Africa okulundirako embizzi. We are planning to change this farm, Njeru Stock Farm, into a center of excellence for pigs.